Abantu bana balumiziddwa ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwalataka oluvannyuma lwa bbomu ekika kya grenade okubwatukira mu garaji emu e Mbale. Ssentebe wa LCS ya St. Andrews South Kigongo Azizi agamba nti abaana bano abalumiziddwa wadde basuuzi ba byuma ebikadde nga babitiiseewo okuva e Moroto ne baleeteramu ne grenade wamu ne magazini emu naye nga kivudde ku baguzi ba sipeeya abaaleeteddemu akantu ke batategeera. Nga bulijjo abantu bafaako sikurapu bazze ne bafuna obuzibu batiise ebintu okuva e Moroto eyo ne bijiramu engeri ya buguruneti n'ekimagazini nga kimu wano obuzibu obubaddewo wano mu kifo kyaffe eky'omu garaji naye embeera yo egenze edda mu nteeko mpolampola. Entabo weevudde bwe babadde batikula sikurapu okoona ku grenade eno nga n'ekiddiridde kubadde kubaluka ng'abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Mbale okusobola okufuna obujjanjabi. Embeera entuufu ebaddewo badde bakoonakoona akantu akamu akeefaanaanyiriza grenade ne kajja kalumyako abantu nga bana era bali mu Mbale hospital bali awo naye embeera ejja kutereera. Agamba nti emirundi mingi abatika ebyuma bino ebikadde oluusi baleeteramu emmundu ezitakyakola kw'ossa ne zimagazini nga bino basinga kubijja Karamoja mu bitundu okuli Moroto, Kotido, Kabongo wamu n'ebirala. Ensonga eno tuzze tukifuna emirundi mingi nnyo tugifunira ddala abatika ebintu baleeteramu ebintu ebikyamu baleeteramu oluusi emmundu oluusi n'ebibbomu ng'ebyo biguruneti bo batika butiise kuva ddala sikurapu ava e Moroto, Kotido, Abi musayiriza eyo bo bajja ne babitika naye nga tebamanyi na bintu bye batiikiddemu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon SP Rogers Taitika akakasizza enjega eno era n'ategeeza nti mu kaseera kano poliisi etandise okuwenja omugagga nannyini sikurapu okulaba ng'akwatibwa abannyonnyole wagye yajja ebbomu etuuse n'okkosa abantu. Bano abaana abakoseddwa kigambibwa nti babadde bapangisibwa nannyini sikurapu yabadde abafunye ogenda mu maaso okutikkula sikurapu nti mu mbeera bweti mwe mwabadde ekintu ekya baluse era ogenda mu maaso nga bano bana ababadde bakola omulimu guno gw'okutikkula bakoseddwa era bali mu ddwaliro ekkulu e Mbale wano nga bafuna obujjanjabi. Nannyini sikurapu tannalabika wenjogera tugenda mu maaso muwenja ate mu bimu ku bisangiddwa mu kifo kino mulimu ne magazini z'emmundu nga zino poliisi yegenze nazo okwongera okunoonyereza. Kyasanku Benadia akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.